Ebintu bikutte wansi ne waggulu eyafiirwa omwana nga amaze okugemebwa COVID-19 aloopye essomero ne gavumenti mu mbuga z'amateeka ayagala bilioni 5 ebipya bizuuse. Nkubuuzaako gy'osinzidde weebale nnyo weebale ddala okugoberera enteekateeka zaffe. Genda ku mitimbagano gyonna otugoberere ffe tweyongere okukolera okufeffetta amawulire agaliwo kakati bassebo ne bannyabo we tujjidde ku mpewo kati ng'omuzadde avuddeyo wakati mutabani we eyakosebwa ng'amaze okugemebwa ddagala lya COVID-19 oba gy'osobola okuyita vaccination. Bassebo ne bannyabo nsobolera ddala okuvaayo ne nkutegeeza nti nno ono ate akombye kwerima ng'agamba nti tebiteekeddwa kuggweeraawo wabula bano bateekwa okubaako kye bakola ne basasula bino byonna ebyagenda mu maaso okulabika nga bikolebwa. We twogera wali mu bitundu eby'empigi omuzadde Teewo oba amanyikiddwa nga Teopista Nalwadda yawazeewaze minisitule y'ebyobulamu oba gavumenti ya kuno ng'ayita mu Attorney General kw'ossa n'essomero nga banagamba nti bateekeddwa okusasula ebyagenda okulabika nga bikolebwa okugema mutabani we nga tamanyi ekintu ekyamuviirako okugenda etagenda badda ye kyagamba nti oba oliawo mu kaseera kano tasobola kgenda mu maaso kubasonyiwa. Essomero eritwalibbwa mu kooti limanyikiddwa nga St. Martin Senior Secondary School erisangibwa Ejjanya wali mu bitundu eby'empigi. Era wano omuyizi eyafa bambi amanyikiddwa nga Jonathan Ruyinda. Kigambibwa ngambye mbu mwana mulenzi ono Ruyinda Jonathan mbagirawo nga amaze okugemebwa ekirwadde kya COVID-19 obulamu bwe bwagenda mu maaso okulabika nga bukyankalana. Wabula ng'ono baamugema eddagala ery'ekika ekya Pfizer we twogera wali nga February ennaku z'omwezi 8 omwaka 2022 guno gwe tulimu. Musajja wattu ono ate obulamu bwe bwayongera okukyankalana. Wabula agamba nti mbagirawo ng'ono obulamu bukyankalanye. Omuzadde yamanyaako okuyita mu lugambo nti mutabani we yali tali mu mbeera nnungi. Wabula we yakubira deputy head teacher yagenda mu maaso okumutegeeza ng'omutabani we waali omulamu tteke nga n'emisana yamulabyeko ng'azannya. N'olwekyo yali omuzadde tateekeddwa kweraliikirira, buli mbeera yali nnungi ddala. Wabula omuzadde agamba ng'ennaku z'omwezi ng'ennaku 5 zimaze okuyitawo deputy head teacher y'omu yagenda maaso okulabika nga mukubira ku lukomo lw'essimu n'amutegeeza nga bw'ateekeddwa okulabika nga akima mutabani we kubanga embeera yali eggayegaye. Mukyala Nalwadda agamba agenda okutuuka ku ssomero okukima mutabani we ng'embeera gy'alimu yeeraliikiriza, ng'embeera gy'alimu etiisa, ng'olususu lwonna lufuukuuse, ng'omubiri gwonna gupeeruuse, ekintu ekyamuleetera okwennyika n'okuwulira ennyiike ku mutima kubanga omwana we yamutwala ku ssomero nga mulamu tteke nga n'okutuuka bw'akuzaawo yali tagenda maaso okulabika ng'afunako ebirwadde oba oliawo ebifaananako bwe bityo. Mukyala Nalwadda ayongerako n'ategeeza nti mbagirawo omuyizi oba mutabani we kyamulumanya okusooka we bagenda mu maaso okumugema nga tebamwebuuzizzaako. Era abakulu abakola kino be ba Ministry of Health nga bayita ku ddwaliro erya Mpigi Health Center 4. Nalwadda agamba nti of course mbagirawo bamuddusa mu Lubaga Hospital awo we baatuukayo ne bamutegeeza nti mutabani we embeera gy'alimu mbi nnyo, kwe kumutegeeza okumuddusa ensambya oba ekiruddu kubanga obulamu bwe yalimu bwali bwetaaga abusa obujjanjabi obw'ekikugu. Wabula agamba nti mu nsambya we baatuuka mu ddwaliro lino babategeeza nga balina okusasula obukadde bwa kuno busatu 3 millions. Naye agamba nti akasente tekaaliwo, bwe batyo kwe kumuddusa ekiruddu gye baamala emyezi n'emyezi ng'omutabani ono ali mu ICU oba gy'osobola okuyita intensive care unit nga wabula embeera yali si nnungi okutuuka musajja mukulu ono we yava mu bulamu bw'ensi eno. Wano okuyita wakati mu barooya be abamanyikiddwa nga Atutte Advocates, mukyala Nalwadda ayagala essomero akakiiko akamanyikiddwa nga Board of Governors okusasula biliyoni za kuno 5 biliyoni obuwumbi 5 olw'okulagajjala ekyaviirako mutabani we okufa. Ono agamba nga bakyateesa wakati ku biliyoni eze5 waliwo ssente eziteekeddwa okusooka okusasulwa nga zo si za kuteesaako nnyo
ng'agamba kuno kuliko obukadde bwa kuno wabundaba 20 bulamba nga buno busasula ssente zaakozesebwa mu kyosobola okuyita hospital and medical bills mu ddwaliro ery'Erubaga, Nsambya n'Ekiruddu eziwerera ddala $15,000,000. Wano ayongerako n'agamba nti kuwagatta ne $5,000,000 endala ezaakozesebwa wakati mu nteekateeka ez'okuziika mutabani we yafiira wetwogerera wali ku nnaku z'omwezi nga 7 Julayi w'omwaka 2022. Ye munnamateeka oba lawyer we amanyikiddwa nga Ivan Bwowe bamaze okuloopa emisango gino gyonna wali ku kooti eya Mpigi High Court oba oliawo nga beetaaga bwenkanya mu kaseera kano, ngera agamba tagenda kutuula okutuuka nga batuuse ku bwenkanya ekintu y'oba oliawo kyagamba nti kye beetaaga mu kaseera kano. Ensonga bwe ziri, of course nze kugamba ffe tuli ku ground okwongera okutuusaako ensonga zonna nga gye ziddira. Gwe nnyamba onkolera ekintu kimu, subscribe nga sharing nga commenting, ffe tweyongera okukolera okufeffetta kuweetaaga yonna gy'osinzidde mwana wa maama mwana wa taata. Nze Ssemaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV, yonna gy'osinzidde.